Ono yafiiridde ku kisaawe ng'alinze ennyonyi emuzzaayo e Uganda. Abasinga ku mmwe amawulire ganeeno mwagafuna era nga gayiseeko akabanga katono nnyo wabula ensazeewo ingaddemu lwa nsonga nnina obubaka bwe njagala okuyisaawo. Muganda waffe ono kitalo nnyo ekyamutukako tugumya ab'eŋŋanda n'ab'emikwano okubanga bafiiriddwako munnabwe wabula nga naffe abali ku kyeyo atilaaji tuli mu kunyolwa nnyo olw'embeera bweti etutuusibwako. Omuntu ayinza okugamba ye omuntu afa naye omuntu afudde under what circumstances kyetugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero. Obadde okimanyi nti nno okukola ennyo nga okooya omubiri kisobola okuviirako okufa abruptly. Obadde okimanyi abamu ku mmwe mutuuka okufa ne mufiira mu nnyonyi ne mufiira ku bisaawe ne mufiira ku companies ne mufiira mu bifo eby'enjawulo olw'ensonga nti nno abamu ku mmwe muyina obutwa mu mubiri. Kyandibanga kyekimu ekyatuuka ku muganda waffe ono. Nkuba kyeyo munnaffe Uganda asola munnaffe teyalinda na kutuuka waka wabula yafiira ku kisaawe ekya Addis Ababa. Bwe ŋŋamba Addis Ababa abasinga ku mmwe abali bayiseko Ethiopia abali bagenzeko Ethiopia okulambula n'okola ebintu ebirala ekisaawe ekyo mukimanyi obunene bwakyo. Oyo nno mu kulinda ennyonyi emutuusa mu ggwanga erya Uganda awo nno bwe yakutukira n'afa. Akatambi ako ŋŋenda kaddamu inka bateerewo ko muwulire munnaffe Uganda abaali naye nga bakunyumiza embeera eyayitawo eyaliwo nange embeere nga nnyongereza okuweeyenze Shila Adita bw'oba tonaba kubanga subscribinga of course information bweti egenda kubanga ekuyitako ate nga ndowooza information eno enkulu nnyo ogyetaaga kubanga ndi nkuba kyeyo munnammwe ebintu byenjogerako osobola obbiraba leero oba gye bujjeeyo mu maaso oba n'obutabirabirako ddala naye nga osobola okubeerayo ne banno abalala bosobola okutaasa nga weeyambisa obutambi bwange. Kyovula bankugamba nti subscribing akwata ku notification bell buli video gye tuteekayo ekutuukeko ate era commenting nga tumanye endowooza y'oku butambi nga buneeno bwenkoze. Katugendeko mu katambi ka muganda waffe oyo eyafiiridde ku kisaawe ate era tubeere nga tukomawo. Oyo waawakati kale mukwano tubadde tujja tutuse wano Ethiopia ku kisaawe tulina munaffe gwe tuzze naye afiiridde wano ku kisaawe Ethiopia wano. Naye abagaba wano baganya omukuba ebifaananyi kankikusindikira oba okiseeko ku TikTok. Omuwala owaawakati afiiridde wano ku Ethiopia ate imagine abantu bendowooza babadde bamuliza awo ku kisaawe balabika babadde bazze. Simanyi agambye agenda kitundu ki. Oyo omukyalo owaawakati bambi yafiiridde wano ku kisaawe Ethiopia. Postinge kaawe entebe abantu bayinza omulabalabako. Mwana gwe kama ndi bulungi naye tugudde mwana ekiyongobero munaffe gwe tubadde tuva naye e Saudi abadde mukono omusujjasujja tutuuse wano ku Ethiopia embeera n'etabuka n'atufaako. Embeera eri wano ya kiyongobero. Endowooza akatambi ako kawuliriza bulungi nnyo ka muganda waffe bambi eyafiira ku kisaawe. Nsaba Mukama amuwe ekiwummulo ekisinga obulungi era nga ensaba ab'eŋŋanda ze bambi bagume. Bagume kubanga okufa tteeka kino tewali agenda kukyewala. Ne bw'onookola otya ne bw'onookola otya ne bw'onoolya obulungi ne bw'onookola buli kimu ne bw'onoolungiwa ne bw'onoobeera nga weefuula ow'ebbeeyi enkomerero egenda kubeera ntaana. Ekyo nno kintiisa nnyo nnyo okumanya nti nno ku nsi kuno nfuba okuteekamu amaanyi okulaba nti nteekawo ebyo ebirungi ebinsanyusa ate bwe nzijukira ku kaseera ak'okulikawo ebyo byonna byonna ebibadde bindeetera omulugube okuwankawanka nti mbyetaaga ate era mbirekera abantu abagenda obbirwanira abantu abagenda obbijajamya abantu abatagenda kuvaluwinga aso yange gye nateekamu nga nkola ebintu ebyo. Ekyo nno kinennyamiza nnyo nentuuka n'okugamba ye nkolerera ki lwaki sibeerawo obubeezi nga ndya buli nga bwe nninda okufa ate ekisinga okunneewuunyisa bw'olinda okufa ate era owangaala ebintu bya Katonda bizibu. Awo we mbagambira ensi tebeemazaamu mulekerawo okubeera n'emitima emibi. Bannange mwagalize bannammwe bw'ofuna ekirungi kirye beera mu bulamu obubwo comfort zone nga toyina gwonyiiza toyina gwowalana toyina gwoyinako ffutwa toyina gwotayagaliza buli kimu kigenda kubanga kikuwanguyira. Katuddeko ku nsonga ze tubaddeko eza muganda waffe okufa. Baganda bange nze nga Adita muli nnina
ekiŋŋamba nti muganda waffe ono ayinza okuba yaweebwa obutwa nga tewamusoboza kutuuka mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ate era tukimanyi nti incident west zize zibeerawo, era ne wano mu ggwanga lya Saudi Arabia abaana bangi nnyo bafudde mu incident bwetyo, n'afiira mu nnyonyi, n'afiira ku kisaawe ng'ali mu kulinda nnyonyi emuleeta, n'afiira mu kkubo ng'ali mu nnyonyi mu katebe n'afiiramu, okutali kwawula nti oba ono musajja oba mukazi. Ebyo byonna byonna bituukawo, wabula ng'ate n'obukoowu okukola ennyo kuno kwe batukozesa nga tetuwummula bulungi, tetulya bulungi, tetwebaka bulungi, tetuyina biriisa mu mubiri bisobola okuviirako okubanga gy'okoma okozesa omubiri ogwo nga toguwummuza nti red blood cells ne white blood cells zituuka ekisaala ne zikoowa. Tukimanyi nti no white blood cells zeezo nno ezirwana n'obuwuka obwo bwonna bwonna obuyinza okukosa omubiri gwaffe ne gutuleetera okubanga tuli weak. Blood cells ezo bw'omala okubanga zidamagingibwa zigenda kubanga zifa mpola mpaka we zikuggwamu mu mubiri. Mu kuggwamu mu mubiri munnange kwe kuzikira n'ofa. So wano we mbagambira bw'oba okola lowoozaako ku bulamu bwo. Kyova olaba nkola nnyo obutambi nga mbagamba mukuba endobo, tewali kyogenda kuba. Kuba endobo ogikubire nno ddala eri professional ate ng'eri classic ng'egenda kuleka ng'olina emirembe nga ne mukamawo ayina emirembe. Jjukira omulimu guno gw'okola obikola buli lunaku okuva ku makya paka kiro. Omulimu guno eno ne gw'onoogukola ennyo togenda kugunyiriza, wabula kola bukozi ekyo ky'okoze nga tekikosa muntu mulala nga naawe tekikukosa okuvaliwinga obulamu bwo. Wabula ng'ate wano eno tugendagenda era mu katambi ka muganda mu waffe Omunayuganda gwe baatemyetemye muganda waffe ono ba online shopping munnange baamutemyetemye okwokakana bamuse. Muganda waffe ono kigambibwa nti nno yafuna online shopping betugamba abasajja ba social media ng'ali ku kyeyo, wabula okutuuka okuddayo ewaka omwami we n'amuleka ku kisaawe n'agenda n'omusajja gwe yalonda ku social media. Ow'omusajja oyo yasulayo ennaku eziwerako okukakana ng'ababbi babazinzeeko mu bazingako ne batematemamu nkuba kyeyo impaka bwe bamumizisa omusu. Katugendeko mu katambi ako nako tukawulize ate era tukomewo tukaweeko endowooza yaffe. Gwe kyokwokola kiri kimu, subscribinga okwate kade ate era osirike. Katugendeko mu katambi. Waliwo asola munnaffe yafudde oluvannyuma lw'abatemu okuzindako awaka we yabadde. Baamutemyetemye ne bamutta nga bamusaba ssente, ate ssente z'ataabadde nazo mu mpeke oba ssente ze yabadde tayina ze babadde bamusaba. Baamutemyetemye bamaze omutemaatema ne bamusiba mu kakutiya ne online shopping gwe bamusanze naye. Obuzibu bwe buvudde oba abantu abasinga ab'oku kyalo bateebereza taata w'abaana, abalala bateebereza ono online shopping. Taata w'abaana Kadama bwe yaddayo ewaka, taata w'abaana yamukima ku kisaawe nga ne online shopping emukimye ku kisaawe. Kadama yagaana okugenda ne taata w'abaana be agenda ne online shopping. Oba munfuna ewa online shopping yasuzeeyo ebiro 2 batemu ne babasalako ye ne bamutemaatema n'afiirawo. Omutemu ono online shopping tebalina kye baamukoze, baamutadde mu kakutiya nga babaze otemaatema ono ne babasiba mu kakutiya ke kamu. Oba okitegeera. Kati awo ab'oku kyalo abamu bagamba online shopping, abalala bagamba taata w'abaana be alabika ye yaguze abatemu omutemaatema. Byabadde oba biri kayunga bugerere.